Abazadde mwenna abalina abaana nga basomera mu masomero agali ku Kampala Gulu Highway mukubire ba headmaster ne ba headmistress bw'oba osobola genda okimeyo omwana wo mu kaseera kaniino onaamuzaayo ng'agenda kukola bibuuzo oba si kyekyo mukubire abasomesa mubateeke ku nninga bateeke security ku ssomero babeere very vigilant. Lumbu yabalabudde omanyi mmwe bannayuganda mumala kuunyako ne mulyoka mutandika okwogera nti kale Lumbu ye yabyogerako ekyeggaba yakyogerako kyamala kutuukawo ne mulyoka mujjukira nti yakibategeeza essaawa zino eno abategeezezza nti state NRM government epulaninga mbu okugenda okulumba amasomero 2 ettemu abaana b'amasomero ette abaana bammwe nga bwe kyabadde eggaba. Kubanga kaggaaya akakasa abaana b'eggaba abaana 4 kagamba nti nze newe munkwata wakyaliyo abalala bangi. Essaawa zino eno we twogerera Pakwach district waliyo essomero bayingiridde dormitory era ne battamu abaana ekiro. Bannaye mukubire abasomesa abazadde mba musobola kubanga essaawa zino ke muvudde mu Easter abaana bagenda mu kukola bibuuzo wabeera bakyalinayo akadde ng'olumirirwa omwana wo mujjeeyo ku ssomero anaddayo akole bukozi bibuuzo essomero biba terisobola ku protectinga baana. Bo baagala kuteekawo ekitta abaana mu masomero bagambe nti Al-Shabaab bamale bakisibe ku NUP nayo oba bakisibe ku Islamic community olwo lwe lukolwa ki lwa state. Bannaye bwe bababuulirira ne mwesuulirayo gwa naggamba olumala nga mutandika ojjejjera wano nga mutandika okukaaba naye nga baali babalabula dda. Lumbu ye abalabudde ebbanga lyonna abakoledde security alerts ate nga zimala ne zituukira nze saagala kumanya oba azijjawa azilonga azibyayogera bikola ki bituukawo. So mwegendereze wabeera nga yakedde n'atugamba nti waliwo ettemu erigenda okubeerawo mu masomero agali ku Kampala Gulu Highway. Abazadde abaana bammwe tetwagala kulaba miranga nga babawoninga, tetwagala kulaba maziga nga babategeeza ekigenda okuddirira, tetwagala mugambe nti Lumbu ye kale yabyogerako. Ezo story tetukyazaagala. Bw'ajja n'abawa security alert mumuvingirewo fast oba kibaddewo oba tekibaddeewo mission yabwefa ne bakigaana okikola abaana bamwe bawona. Tuyina kwerwanako ffenna kano koya ka munyindo okeekula wekka. Bwe bakuleetera information oba bakulabula zuukuka obwongo bannaye mutambuze eno video mutegeeze abantu bammwe ate tekikoma bukomi ku Kampala Gulu Highway wabula amasomero gonna. Abazadde mwenna abalina abaana mu masomero mwegendereze nnyo mufeeyo nnyo okuteeka enninga ku basomesa oba ku ba headmaster b'amasomero bongere security mu masomero. Otherwise bwe kiba nga Lumbu ye byayogera bulijjo bituukawo mwandyekanga ng'era waliwo abaana bammwe abalugendeddemu nga waliwo abalugendeddemu. Abazadde babakubidde omulanga era babagambye nti ebitundu ndowooza biwulidde byagezezzaako okubanga amenya nti mukubire ba headmaster mubagambe abaana baffe tubaagala. Kino nno kiddiridde omukulu Christopher luli we yali bamukwata yagamba nti ne Mwananzita n'abalala bakyaliyo. Ensonga za Christopher nno mpanvu njogera ku Okero abantu gye bagamba nti nedda erinnya terimufaanana. Okero ono kigambibwa nti bwe yapangisa ekyanja ku apartment emu kituufu Landlord we yamutwala era n'amwanjulayo mu ba LCC. Naye kyasinze okwewuunyisa nti bwe baamututte mu nnyumba okukeberayo mu nnyumba tabangamuko na kantu nebwokuba mattress ey'okusulako tebasanzeeyo kantu mu nnyumba ye naye nga nnyumba kwegamba eri expensive apartment
tebasanze yadde ssuuka ne beebuuza mu nnyumba omwo yali asulamu otya. Era kino kye basinzidde era ne bagamba nti omuntu ono kirabika okupangisa alina ebintu bingi bye yali akaliculeetinga. Era kigambibwa waliwo essomero lye yasookerako ng'ayagalayo era ne yeefuula omuzadde, naye balimu bwe baamutunuulira endabika ye ne bakola ki? Tebaamuwa access na kuyingira ssomero oba nti afune editiiki ayogereko naye baamugaanirawo. So ebintu biwanvu abantu beeyongedde okuba ng'era bakomplaininga nti ye ono pulaani di mutemu gwe bakyusiza engoye ne bamukkiriza n'ayambala engatto. Kale tuyinza okuba nga tuli wano olunaku ne lukya lumu nga batulaga nti oyo omusajja eyassa abaana kakati nga yali mu kuwa ku Bobi Wine obujulizi. Musuuza nno gamba abantu abo musuuza ffe ebintu bino tubiraba bulala, okitegedde tubiraba bulala kubanga ogenda n'olaba Muwanga Kivumbi, okitegedde ogenda n'olaba Ssejjirinya okutuuka okufa, ekiri ku Besigye nga tebyawukana. Besigye naye banne Mukama yamba kabaaya wattu, Mukama gw'omanya ebyange. Naye nze musuuza kambagambe baakutta omusajja oyo ng'abakwata golodi, bakuuma omusibe oyo ng'abakuuma ekyatika, taliiko yadde akanuubule yadde akakolobole. Naye abantu abamu bwe bagenze ng'obbakwata babakubye amasasi, babakubidde nga mu lujja emigga emiyitirivu. Ono si mukubeko abe mulamu asobole okuwa obujulizi nga talina yadde ewamuluma. Wamma temutuleetera ebyo ffe tetwagala kumanya. Oba Kajubi bannaye Kajubi, kati gwe Kajubi baakutwalako ki musajja wattu? Oba baatwala ki? Abantu b'e Masaka mutubuulire bambi omusajja gy'ava wano osanga kinaamutaasa. Ne nange bwe kintuukangako Mukama kaneeyisa emikono mu maaso. Musuuza owulidde mbyogedde. Otuvuddewo olunaku olwaleero Abannayuganda bazukkidde mu kiyongobero ky'okufa kwa mukyala Katende era ng'ono abadde mukyala wa Alex Waiswa Mufumbiro. Naye nga byonna bigenda mu maaso, dokita agenze n'atunulamu n'agaayagaayamu ensonga zino abantu bannakibiina kya NUP bazze bafiirwa mu nsonga zino ezo abantu baabwe baabuzibwabo abamu bali mu makomera. Era essaawa yakakati amawulire ge tufuna nti mukyala Damulira naye yabuzibwawo ali mu mbeera mbi. Era nakugambye nti lumu bwe bali mu kkooti nga basabira Alex Waiswa Mufumbiro ne banne nti omukyala ono yaliwo ng'omu ku abo bagenda omweyimirira. Njogera ku mukyala Alex Waiswa Mufumbiro essaawa yakakati omugenzi. N'agamba omulamuzi, ndi mulwadde, neetaaga bba wange, eddagala ly'emira buli wiiki liri expensive sirisobola. Omulamuzi yagamba tujja kuba nga tutunula mu mpapula ezo ez'okugamba ezo ez'obulwadde bwo oyinza okuba nga za kunnasa ziri forged. Ebino on a sad note bannange, spokesperson waffe Waiswa Mufumbiro afiiriddwa mukyala we. Mwena mukimanyi Waiswa Mufumbiro baamusiba mu Septemba omwaka oguwedde, kitegeeza amaze emyezi 6 mu kkomera. Ate ng'omusango gwe baamusibirako bagamba drilling, ebyo by'okutendeka simanyi ebyamagye. Musajja wattu teyaliyo na ku kitebe kwolwo olunaku lwe bagamba nti nno yaparticipatinga ku kitebe teyaliyo. Kitegeeza n'omusango gwe bamuvunaana si mutuufu, omusango teyaguzza. Naye kyewuunyisa nti mukyala we agenze okufa leero nga mwami ali mukomera amaze emyezi 6 tafunanga bail. Omusango gwe bali muguzanyiramu left right and center buli kiseera, adjournment genda ddayo mukomera, ate magistrate taliwo, ate magistrate agambibwa ati, ate magistrate aganye kamera kati leero katu adjourninge. Ebintu ng'ebyo tuzze tulabanga bibeerawo. Kibalama yafa, mukyala we n'afa, jjajja w'abaana n'afa, abaana kati bali awo olw'okuba gavumenti yabuzaawo taata waabwe.
maama waabwe n'afuna depression n'afa. Tulabye bingi wano ewaffe tulinawo mukyala Ddamulira era naye bbaawe yabulawo bwe batyo mu by'okusaaga mu by'okulonda n'abulawo. Omukyala kati by the way ali bubi, mukyala Ddamulira abadde mulwadde nnyo for a whole month. In fact bamuwako n'ekitanda nabeera ku kitanda okumala weeks 2 era bakyamulabirira ennaku zino tali bulungi n'akamu. Tusaba gavumenti bambi eyambe bannayuganda nabo baagala okubeera ne famire zaabwe nga nammwe mubeera ne famire zammwe. So omuntu temulina mu persecutinga bya politics bw'aba azize omusango. Yes kati ng'ono omwami abantu abamu kiyinza okubakola obubi bwenkireeta bwe nti naye ono omwami yeyasa abaana eggaba mulaba process ye ya kooti eri mu kwanguwa ku speed kitegeeza tusobola okukikola. Process za kooti zisobola okwanguwa. Aba omuntu azizza omusango tetukirinaamu buzibu agende mu kooti ne kooti tebagikozesa kukola bya bufuzi. Kooti zisobola okukola byeyizina okukola mu budde obw'amangu ddala. Tulabye mwami Kivumbi, Honorable Kivumbi bamala okuttira abantu ewuwe naye gwe batwala mu kkomera ne bamuteekako omusango gwa treason ne bamusiba n'abaana almost abaana bali 24 abamu bali below 18 years ne babateekako omusango gwa treason. Lwaki? Kubanga baali bagenze kubeera ba agents ba His Excellency Kyagulanyi. Ebintu nga bwe bityo twagala ensi yaffe ebeere ennungi, ensi yaffe ekyuke nga tanyigiriza munnayuganda. Bannayuganda bangi bayita mu mbeera ekyetaagisa for sure. No separating families z'aba baana abato zitandika obutandisi. No separating waliwo ebintu ebimu bye byatoyagala kwogerako because bino ebintu they bring you almost to tears when you see such things happening mu nsi eno. Like it is very painful. Oba bwe babeerayo mu nnyumba zaabwe bano abakola bino ebintu, the judges abakozesa courts okukola politics, bano abawamba abantu n'abawa orders okuwamba bano abantu buti tebawulira nga bw'atunira famire y'omuntu oli ng'ebonaabona ate ng'eyiyo eri bulungi kyokka ng'eri bulungi ng'okozesa ssente z'omuwi wa musolo famire eri gyesasula gw'osobola okubeera obulungi. Oba bo tebawulira bubi. Like waliwo oluusi bwe ntulawo ne mbirowoozamu ne ngamba singa nze abadde mu position yaabwe nandyekubyeko ku mutima ne ngamba nange anytime ebintu bisobola okukyuka nga nze ali mu position y'oli gwe mbonyaabonya. I think tutuule bwe tuba tetuli bakkiriza tusandike okusabako tukkirizeemuko. Man, I don't want to say much because I'm just heartbroken. Honestly, I'm heartbroken. Bino ebintu biruma. It pains, it hurts. Now what do we do? This is a country. We didn't choose to be in this country. We didn't choose to be born in this country. So we have no choice but to fight for our rights every single day. So Ugandans, I don't know what to tell you, but I think we were just born to keep fighting for our rights every single day, and that is what we shall do. Olidde ebigambo ebyo bya nnaku era biyungula amaziga. Ndabyeko omukyala Precious Remy avuddeyo n'agamba nti bambi awulirwa okunyolwa mu mutima era asaasirako Alex Waiswa Mufumbiro. In fact agambye nti simanyi bulumi bw'ayitamu essaawa ya kakati nti ekisooka akalulu ke baakamubba entebe ne bagitwala Victoria ate kakati wuyo afiiriddwa omukyala nti ekyo tekikomyawo tagenda namuziikako. Era agambye nti bambi mpulira bubi era mpulira obulumi obw'amaanyi era obw'ekitalo. Bantu bange embeera bwetyo bweri naye nga birungi si birungi. Tweyongera okuba nga tumusaasira era Mukama amugumye mu kaseera kaalimu kazibu nnyo nnyini ddala. Nga tuvuddewo munnange entalo ziri ku app eno. Waliwo omukyala avuddeyo okwanukula Luzi Bawasala Izitoolo ng'agamba mbu ku mukazi we esayizi gy'aliko mbu teri mukazi bambi mbu teri mwami bibino taagala mwogerera. Nzijidde namufirita nga manya nzize nga sina na firita nga maze okulaba Honorable Rose yagambye mbu baba westana barekeraawo kuba abakazi baabwe amata manye eshabwe manye biki. Honorable Rose tewaliyo muhima oba omunyarwanda munnayuganda ayagala mukazi wo nga bw'ali nedda taliyo. Tukwagala obadde ng'oyoga ebintu ebitusanyusa naye ate gy'owese nedda awo wakyamu. Tewali yayagala mukyala mutini
nga magulu gagenda gekola bwegati nga wayimirira gagenda gekona bwegati tewali amwagala tewali amwagala oba oyagadde kwewa bijinji noonya woobyewera naye abakyala abawestana baleke era abasajja abawestana bawulira bulungi bwawasa akakyala nga kati ne afuba okulaba nga akafaako nnyo kyova olaba edda bawasanga abakyala nawasa omwana w'omuntu bwe bamala okumuwasa bamutwala mu kisenge like for 3 months or 4 months nga talina kyakola abeera mu kisenge kunywa teri kulya ng'anywa bunywi omwana agenda okuvaayo ng'alinga ettaala ly'e Kampala nga sikiini nungi nnyo ng'omubiri ajjudde bulungi n'afuluma n'atambula bulungi mpolampola tapakuka bino ebyammwe by'okugenda mu kiddalo omukazi n'azina n'abanga gwe bagamba nti wali tojja kufumbirwa ogenda kuddiba obulamu bwo bwonna byawukana mukwano kati tribe eyo teyagala bukyala butini oba obadde tokimanyi kiyige era oyo yaze n'acomplaininga gy'oli si mu westana yesonsekayo bwesonsesi beebana abantu abajja nga basaba national id nga si banyarwanda bannauganda abaali beerimbikamu ekitegeera bwe bamala obbajjamu kati tufuna national id zaffe ne passports zaffe ekitegeera kati oyo yezze n'acomplaininga si mu westana yagwayo bugwi ekitegeera ate njagala nkunnyonnyole kino si bulwadde va kuba n'abantu omuntu asobola okulwala yes ne bamugamba olwadde lwakino naye nga si kyekyo okitegeera like for example nze njiweera nnyo nagendako mu ddwaliro ng'abantu bagenze nga waliyo azaala my sister ali azaala abakazi bano besaagala kwogera okuzaala kwabwe bakuba enduulu n'akuba enduulu okuva ku makya mpaka lwaggulu naye ne bakomekereza nga bamulongoosezza era nalaba abawestana ku 100 balongoosaako nga 2 naye banaabalala nga buli kaseera siyetta kusindikako ganje kati noga omuntu ali strong ali gumiti ate gwe balongoosa ate ono gwolabanga omunafu asindise kiva kuki nti yali soft amagumba ge gagonda asindise so ebintu bino bireke kitegeera tojja kubitegeera byotamanyi bireke mubeere eri mu kuvuga tractor muvuge tractor ne madamu naye omwana w'omuhima oba omunyarwanda tagenda kuvuga tractor poze ensinga yamukuba n'asoberwa nga yasoberwa nga omanya okusoberwa yarashobewe nkinyonyole ntya bo si bintu byabwe asobola okukwata omugo n'agenda mu nte n'alunda naye tasobola kukwata nkumbi n'alima ebintu byawukana luzzi kitegeera gwe gyogamba mpu balieshabu omwana n'agenda ku mikolo ffe waffe kiswaza okugamba nti muka Steven bambe jangu kati gwe tugeze Steven oba mukaluzi jangu ne luzi mubuze bambe ku bantu wano omuli bantu b'amaanyi omukazi n'avaayo nga ayambadde omwetwekero nga guli weebati nga amagumba gali weegati ng'ekigoye kigwamu wano oba gomesi ng'eri weebati terina weekwata nga wano olugoye lugwamu weebati nga enyugunyu bagiyita ate mu Luganda akabina nga ng'olugoye luyitawo ng'alina kuba nga yanywezezza nnyo mu kiwato bw'ati ffe tetubimanyi ebyo era we tukulaba bayinza kukola meeting ne bagamba omusajja gw'omukazi omuliisa akaveera buli lunaku kamusiba omubiri ali bubi nnyo okitegeera so byawukana mukwano byawukanira ddala gwe byolabanga ebibi bo babirabanga ebirungi okitegeera kati kiringanga we nze edda nali nakula manyi okutwala ennyanya butungulu fene ovakado binzaali biki byonna mu Baganda nga ndaba biki bino nga ngamba biki bino naye kalica yaabwe we batwe bakola ate thank God nti abamu bagenda babivaako tebakyasiba bitungulu na nnyanya nakamulali na biki kati ffe nga ne waabeera munaku atya at least asasula ente 3 kitegeera nga naye kati nakula ne manya nti ebyo byawukana era tebikyantiisa nnyo mbeerawo ne ngamba omwana w'omuntu bamusasula obutungulu
MC n'agamba olujja lujjudde. Olujja yalujjuziza nnyo lujjudde ebintu, yaleese ebintu. Ogenda kusaanukula ebintu nga mulimu kamulali, reiko, ennyanya, fene, ovakado, ebiki, ebitooke. Byawukana. So nze nategeera nti ebintu by'abantu byawukana. So gwe boolabanga abanene nnyo. The good thing wafuna n'owasa gw'owulira oyagala. Naye kati singa wali muhima westana n'owasa oyo mukazi, emirembe gyandikuweddeko, bandikukoledde meeting ne bakugambako nti munange honorable kyalenga mukazi omuliisa akaveera buli lunaku. So byebyo honorable mukwano, tetwagala bantu bagenda ng'embuyaga eyagala kubafuuka. Bali kubanga weekuumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tova.